kale ebyajjo ebyabaddewo bye bino nkujjukizaako gwe yakatwegattako omukyalo ono yakubye ng'atulaajanira okufa. Bannaye nze mbiwulidde simalina kumanya mwami Kadima naye mbadde nkusaboddemu omukubireko. Basobola kuddamu kumukubira kuba akadde kagenze mukwano. Bandi nkwegayiridde. Onneegayiridde naye kasita ebintu obiwulidde kye kisinga obukulu. Kati akayayina essimu nkwegayiridde. Mbadde nsaba olwakadde katugendeko mubawuliriza tufune olunaku olwo atudde mukwano. Omusajja wuyo kasita otegedde nti wali omugjawo amupangisiza. Simalina kumanya. Katukubire ku mwami tulabe twogereko ko naye tumugambe nti mutuufu omukyala alabika ng'embeera etali nnungi singa amuyamba tuba tumaze kyekyoka addeeka aweeyo obuyambi. Abasajja bakola ekintu kino mukikola mu bubi si mu bulungi. Ng'essimu tagikwata mukazi yalaajanye nnyo mukama atuyambe atukwate taata Rahimu. Tata Rahim. No. Tata Rahim. Ano. Wanji? Ano. Nkulamusiza ssebo. Ange nkulamusiza. Okay, bampita Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sebo. Wanji? Obadde nkolinze. Obadde ninze? Kyeki batabuzanga amakaga bannammwe. Ate okugatabula tutya muzeeyi. N'okubira mukazi wange simu. Ku bintu by'ekisirusiru. Mwe mutegeera bati mutizi. Nedda ssebo tutegeera twamukubidde ejjo nga twagala gwe naye yakutte essimu yatugambye nti simanya gwe okwata eyiye naye akwata eyiyo. Naye ng'omukubiranga ani kuki? Anti nakubidde igwe mukazi wo n'agikwata. Kakati nkubuulira kino. Njagala weesonyiwa amaka gange. Amaka go tetugaliimu naye ensonga ate nga tabudde ntya. Omukyala wange yanogirwa kubeera gwe. Omukyala yagenze? Omukyala wange yagenze mumugamba ebigambo ebitategeerekeka naye kiki? Anti ka twamugambye ebigambo bye batutumye mukyala wo byatutumye. Mukyala wange ki? Mukyala wo yatugambye nti ye maama ani? Ye maama erinnya ye. Maama biki? Mukyala we maama Rahimu ayina abaana babiri yatugambye wamuleka mu nju n'omuddukako n'omuvaako omaze emyezi 5 tolinnyayo kigere ekyo n'ekimu. Kakati ng'atukubidde ali mu mbeera mbi embeera gy'alimu yakusaka kunoonya mmere ku kyalo. Gwani yagamba nti namuvaako nawummuzamu muwummuze kati oba oyagala genda omuwase. Wakola ki? Nawummuzamu muwummuze gwe oba oyagala genda omuwase. Nsisobola kumuwasa mukyala wati lwaki nze? Omulumiddwako nnyo. Anti yatukubidde essimu ng'atugamba nti embeera mbi lwaki totwalayo buyambi. Kaakati njagala nkubuulire kino. Kubira mukazi wange essimu omwegayirire. Mukole ki? Kubira mukazi wange ono gwe bagambye ebigambo n'anoba. Omwegayirire akomewo. Ate nga mwegayirire ssebo mukulu tontwala supiidi nga mwegayirirako ki? Ssebo mpuliriza bulungi. Bw'atakomawo gwe ojja kunkakasa nja kukola ekintu. Ojja kunkola kintu ki? Nja kukola ekintu gwe. Anti lwaki oba osuulawo amakaago twagala oddeyo mu makaago. Kakati anti emyezi 5 tebalina kyakulya oyagala bakole ki? Owaayi. Ffe tuli balwanirizi ba ddembe njagala tukwatagane. Kati muli balwanirizi ba ddembe kati mugende mumulabirire. Mugende mumuwasa. Anti tetulina buvunaanyizibwa ku bumulabirira. Nkugambye kimu. Tata Rahim. Kubira mukazi wange. Tata Rahim. Botamuzza
Tata Rahim nsaba ompeko obudde ompulirizeeko mpulirizaako annaye mpulirizaako nsaba ompe kadde taata nasoboka nonga mukama kole nti atumuddemukko nga mukamba tumuddemu bajagala nange omufunamu ekituufu ayambe omukazi kuba omukazi ali bubi tunamalako naye tasalikako musala sanyanga tasalikako musala tutulina naffe omufunira basuulasuulawo nnyo amaka gaabwe eyise. Halo? Sabo. Taata. Sabo. Bambi nsaba tuwuliziganye. Kuwulizi nkugamba bwenki. Kyenkusaba kiri ekintu kimu. Kusaba na kusabira. Kujjako essimu okubire mukyala wange akomewo ewaka. Singa takomawo gwe kadima nkumanyi ne bano b'okola nabo. Nja kukutuusaako ekizibu. Kizibu ki? Anti tonka. Kutuusaako ekizibu. Nkuwadde wiiki emu. Nedda wiiki ompa ya bwereere. Ye wiiki yaki? Wiiki yaki? Nkuwadde ennaku 5. Mukulu anti zaaki? Nkuwadde ennaku ezi 5 nga mukazi wange akomyewo. Singa takomawo mugenda kukakasa nti abantu gye bali. Ate abakola ki? Mukulu. Oli wakana. Oli mukuwakana. Kakati mfe mukazi waffe twamunobeza. Fetwa gamba ogo. Mwamunobeza kuba mwamukubiza mwamukubya amasimu mumugambe. Ne kati ono omwana omulala mukyala lwaki tomufaako ayina n'abaana. Why? Mumuwase bamumwe batabani bamwe. Taata. Fetwa muwase okusooka. Sigala kwogera na mu kigambo kyonna mbagambye kola ekyo munveeko. Sansa mujigenze jitya ne kadima namayanja ne ankukabugusa ku 9:3 Beach Farm ekintabuli ky'omuzigo ennaku ampadde 5 mutandika okumbalirako account tani ezokola ki simanyi ogenda kuyitanga wakati ngenda okoma ogenda kuyita okumanyira abantu wanji webale kuweereza gwanga kale boss papa yogedde ne bumalu esebo nula mukomba oyo akangisa bukangisa kukanga tugume akanga nawe oyo anti mwe mutukumya wanji esebo mwebale tuweereza kale kawesi Mike etinda Rwanda tugume tukole tutya neno kankubuulire tola banga akuwadde ennaku 5 gwali mugambye nkuwadde emyaka 10 kuba nkyaliwo nnyo nense kukati nseka z'amanaku naku amaze dasazimeni kakanyarwanda kabolya kubikozesa nti ekoso ze bana ikadima zengamba mugume bebeeramu mu bulamu bw'ensi no mu mirimu nkale manyani bamimanya obuvunanyizibwa bulabirira omwana ensanyi tezifula butungu webale nnyo webalire ddala mutebi ku Success Motors otuwuliriza ogambe kadima muwedde omusajja abawadde ennaku agaye nti nja kugula keesi genda ogyegulire ze banziika mu ssanda mutebi kale ate 10 mpera batukubira ngenda kubanga nyingiro n'ennyimba mwende singa okwokya yenza bulu tebukoza kadima namayanja Priscilla nange ankabogoza sana ofuna kabulu from musula bulungi mweraba nachi nakwegomba dana nabakana olengera oguntu tata kitibwa yasamirira ki tata kitibwa abasajja kubula ndi physically fit yo babyo biki mamanze mulimu ekisani musibwa bana oli mutemu musajja kwagala kunzita bana mama kitibwa mulimu ekisani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima oba buunga nachi njenje nyumba ngolodde mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise nzeba baluguwo oligino tata kitibwa yonna gyoli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde mmwanyi tompulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa